kubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola nti omaka gweddeko yenkoli nti lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusambayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjati Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya kiki osobedde kwate omuntu wadi woviira gyovudde nonandika musimanyi bannayi baba wali abasi tubabuuza nkoza butangu jano siwa nko kugenda kiramu nti bannayi abasirikale gyebali tuvudde okwo enegere gye wajjamu olimbo oli musirikale sikulya nko mukama nti bannange obajati wetagawo security ovudde mu banga mwana kati kamera si chichi kigenda ndako chicho kigenda maso tewali kigenda maso wano tuwana wagenda noyogera musimanyi omwana wange ali naera gendako sokulinde ko chichi tabango inawo wali nnyo kiriwo Hajjati kale jasinga byakuloza nga bogamba nga bulaba gavumenti uyetika kamera kukubu era yayina ensonga ababbe bali basusse simanyi bano bakijambiya simanyi bano banindi bataka bali nga bayina ensonga oyina okubanga oyina ensonga eri emabega w'okugamba nti ntekene wano kamera ntukane ku kya kamera Hajjati ekyandowozeseza ekyo kimanyi ate ndootaloota ebirooto ebibi nendoota ng'abasajja bawanvu baziwonu bakumiri baze batumubye batukubye emigo batusanyiza tukamidde wansi tudajana nengana edda Hajjati ono baje mugamba bafune musirikale badage mama kakati gwe bondaba nze ndi muntu wa birooto nte nalose kyeto nekintiisa kirooto muki ekyo nze siina birooto bindiisa kankubulireko Zilabah kakati nze mbeera awo ngambe mboba nange era ntidde anti nalose kino bwolwa kange ekirooto ekibi zuukuka somedduwaayo ko nje gikuyigiriza fudde mukumirye ebirooto Hajjati gweyogera bwekyo wakwati wabalabye nesinga wabalabye Hajjati nawe wandikidde mwana wa mama tulaba n'ebisinga byo mu birooto kakati gonge nti ku birooto tusinzire nze nkwate sente nziteka mu musirikale mbatankuume nkwate sente ngule kamera ba installing embolo okubanga nga woli wendi agiwaali nzeki nganage mama kakati nsiyo nabwe nebeerawo nga eyalose balota n'abantu bamutemato nzuke nyina lota kungafu Hajjati kino tuwatira kino senga kuwatira nawe senga kanyini kenyini olonye ekyo musirikale oba kamera kiteko ayaki nalu omusajja nga mumpi bwati nga mumpi yajana nesimbe mabeke ngamanya nga mwavu bwati neje nayimirira maso nabadde nawo ngayimiriddawo nang'amati nakisatisa nang'amati mwe ngenda kubakwata mbati ngamba ba Hajjati ne haji ate era tubeerawo babiri
tumira abantu babiri nze ne Haji era oyino lota kufe natidde ngati omuntu tajirawo n'atukola ekijamu ng'agamba okubawamba ng'agamba okubasibenyigwa ng'agamba okubatuga ninga kino nteeko ki okumugamba Haji gyolaganda babe bambi okyali mu shoko ya muwala we ebintu bye yakola Aleko. Oh, wange munda bije. Mande nga mwana wewe. Yade sena ngamba kumawo wano. Tana toka. Ngamula. Bwabase. Mugambe tutengole zange zino zitungu. Namono nga apa kukabulala. Agamba otwala engoye ez'okutunga kiki ekimwanguya kiti. Ana buzibu. Kusigiri yange nakole. Ana neno okubiri ndikumera omuntu asema. Obeerawo nojjukira bino byansi munange omuntu nga tukola kuko kintu obeerawo nga tokkiriza tukyakola ki kati weewuunya engeri gye mwampisaamu ayina engeri gye nkuyisaamu kati bambi bikujjira ate engeri gy'oli muntu mukulu nobeera nga olaba bazzeemu okumpamba olaba obaaba Hajjati kiro kyagenze wala maama olaba oli yatuse n'okugamba mu kirooto gyawaseemu nze neŋŋaati ng'ova sootya Nenneka mwana, leo katojja kufa. Katotegeera. Wandikiriza mama. Ne bakubire embaga mu kirooto. Lwakuba nabadde ate njaggisibwa. Biveeko ebyo. Genda. Genda omalirize ebintu biveeko. Kamera. Genda naawe Zilabah genda. Wabani. Tugamba. Sagamba. Ate tewaŋŋamba. Tugamba nti nakulyamu olukwezo. Kubuulidde. Ate olukwe lukwatagana n'ebirooto. Nze ntera okuleta ebituukirira. Eriiso ly'omukulu. Atubalayo wala. Nze nina emyaka etange weetuuse. Ndoota bituukirira. Nze nja. Hajjati nkunnyonnyodde. Eriiso ly'omukulu eriiro liraba birooto. Nkunnyonnyodde. Hajjati ogamba sagamba. Hajjati tolajja nanga. Kamera zaaki. Kwata fuluma wano mukazi munnange. Nange sivaawo. Okujja nga Hajji akoze akajjanyi. Ate kati nabiganye sikyava wano. Beera mugumu mungu ajja tu. Ono kati akaddiye. Omanyi munnange bw'okula ebintu bibigenda bikyukusanga omuntu omukulu atamala yeyogeza abeera oyegeza yekka n'osanga omulala yeegayanga azza obunkulumu alinga mbuzi. Omukazi simanyi nalose omusajja mumpi ate ali ku ttaka ate simanyi amuwanvu akoma eri wuuyo atagadde mbu simanyi baagala kumpa gy'emyaka bagyagiwasa ne maama oyinza obala nga olina gy'emyaka nga era olowooza bya kukuwasa ate bagamba omuntu ekirooto ky'oloose obeera omaze kirowooza akati yamaze birowooza naawe okyaloonya omusi n'ebirooto byalaba wandikiriza ne bakuwasa
Kawe dandeli kulinze kumbo lino katini yeno onne kwa zile no weka. Ejiriwo. Kwa ndo odride no weka. Najua. Chega ndudo. Na kwenda. Ndio kudamu funa madia. Kale. Neto kumalirawo. Wana kusande watandise dda. Kata nawe nje mateka. Tenno kukaka. Atundikiramu. Ngate twali wange banga deno. Nenda kudamu funa madia. Ngobere chali wange nnyo wandibadde ngamba nga wakaleta. Munafuna madia bangenda kudamu nga funne. Okakasa. Nenja kutemera tofayo. Baba chi. Nagamba. Munno mukawe. Ye munno dala. Bondo ali munanga. Njakusalako. Ngapaba wabano. Wa. Kamba mu Ghetto. Tulikala. Wa mabaye we mutyo. Umva mu Ghetto. Nga mutuzalawa. Rola. Komani? Wedo. Kana kakula takali kaweka. Ata kali lwachunga nkusalo lyo wekatono nyumba. We mutumba mu Ghetto uja ngamunga mutani ko tuzalawa. Ndakutu tobula mbuo. Ndakutu tobula mbuo. Kasto yogera ngo serious. Komani ka? Nakula luka. Bakubala. Tukabweddewo. Deka nawe. Mbadde manyi ogwaguze bungi. Ekyo mbadde kugamba. Mbadde manyi waleese bungi. Ate buno nga ndaba buno. Leka nawe. Nabagani. Lwaki? Tatambula. Nja kufuna.